mai elisole okule awadugala ewalaba kitawa asobola okugamba bw'otakyusa ennyambala yo abantu bagenda kugoba ku kyalo nga bakuyita omuli wa bisiyaga n'ogaana n'osigala ng'osiba balance nga bakutwala gaba nagamba kati ndo President Museveni nabagamba bwe muteetereze nabagamba ndoze mubira yabalabula ye waliwo omuganda agamba nti nawulira ebivuddeyo talaba lutalo kali yabagamba mwagala mwawuza olugero lwa Luganda kati ku mbeera eyo yennyini njagala tubeere nga abakulu bano embeera eyo bamala bagifundikira ng'ofundikira ku mbeera eyo njagala ekisembayo kubanga omulabi waffe omulungi twagala okumanya abaffe olukwe lwa President Museveni okuteekawo entalo mu bibiina ebimuvuganya kubanga kiyinza okuba nti mu mutima ayinza okuba nga takyetaaga kubanga saagala kukozesa kigambo nti tabyetaaga naye ayogedde n'agamba nti 2021 asuubira nti wajja kuba kibiina kyonna kivuganya ku ludda kino njagala okuddamu okukikakasa bannayuganda mu mbeera eriwo ebyebibiina by'ebyobufuzi oba ebibiina by'ebyobufuzi si yensonga era njagala okukutegeeza nti buli munnayuganda gyali okuba oba ali mu NRM oba ali mu People Power oba ali mu FDC oba ali mu DP ekikulu kya byonna si kibiina kya byabufuzi naye banaleeta okutabuka mu byobufuzi kubanga ako kaludde nga kazanyo kaabwe waliwo omusajja omu wa NRM oba nali noneera mu studio n'agamba nti President Museveni alina ensonga gy'akoppa olwaleero mbadde mpuliriza Joel Ssenyonyi abadde ku top radio ng'alina bannabyafuzi abamu baali nabo n'agamba nti bw'abanga President Museveni ddala akoppa okutambula ng'agamba bane mutuwe ssente bw'abanga akoppa Trump omwogeze abadde modulator n'abagamba nti akoppa Trump Joel Ssenyonyi n'agamba nti bw'abanga akoppa Trump ekitegeeza Trump ne wanaaba agenze kulaale ne yeeyambula tusuubire ne President waffe okumulaba nga yeeyambula so kakati nze kye ndi mu kukakasa sebo modulator nti abantu gye bali bonna baakoowa ekintu kye bagamba nti nno byabufuzi bya bibiina bya byabufuzi oba oli FDC bo ekigendera kyabwe kiri kimu kununula ggwanga era ebyobufuzi bino wetunazuula nti n'ebibiina by'ebyobufuzi batandise okubidobonkanya batandise okubireetamu endeereeto ebibiina by'obufuzi tujja kubivaako tusigale nga tuli independent era tuyitewo nga tugenda kuwangula omusajja omu yayogera n'agamba nti no buli lwoliraba lyonna ng'eggwanga eryobufuzi byalyo litandise okudobonkana omanya nti liri mu buzibu kubanga ojja kwekanga nga buli professional yonna etandise okuyingira mu byobufuzi twatandise okiraba nti ebyobufuzi bya Uganda okumanya nti bidobonkanye buli professional yonna etandise from that professional okujja mu byobufuzi tulabyeko abayimbi bangi tulabye bannamawulire bangi tulabye bannamateeka bangi tulabye buli ssekinnoomu ava mu professional ye okujja okujoininga politics lwaki nti ebyobufuzi bya Uganda bidobonkanye tetukyatunula byabufuzi tetukyatunulya kati bya parties wabula kye tuliko kiri kimu kununula ggwanga kubanga okununula eggwanga kusinga party gy'olimu FDC okununula eggwanga kusinga DP gy'olimu okununula eggwanga mukama wange njagala nsaba mukama wange mbadde nsaba mu mwami oyo afukamire mu maaso ga kamera yeebaze President Museveni mu 1992 President Museveni atondawo ekibiina mweke mwakopane atondawo ekibiina nsonga kijo yagala yebalize President Museveni kubono si wa kibiina cha President Museveni 1992 President Museveni ateekawo ekintu kyemuyita People Power adira n'agamba ensi amaanyi gadde eri bantu ng'ayagala oteekawo democracy era mu mwennyini mu majje ekisinde People Power njagala fukamira asabe njagala fukamire maaso ga kamera because ataddewo democracy njagala tugende mpola ataddewo democracy mu 95 ebibiina wateekebwawo embeera y'okuba nti akalulu abantu beenyigira mu kalulu
okubanga balonda omukulembeze gwe bakoze eki gwe beesemidde kati twagala essaawa oyagala yeebaze bantu akole ekikolwa okukola ekikolwa omwami okyasabye ekyofukamira mu maaso ga kamera nfukamire President Museveni okumwebaza sebo wekitiibwa President Museveni nfukamira mu kamera mu maaso g'abantu bonna nga bandaba okukwebaza obutajjukira bantu b'Nakaseke emmeeme yange efukamidde era mpulira nfukamidde n'omutima gwange gwonna okukwebaza ssebo w'ekitiibwa nti abantu tewalwanya okuleeta luweero njagala kubeera nga nkola ki nga ndeeta enzikiriziganya wakati w'abaami bano okutuukiriza ekikolwa kyabwe naye nze njagala gamba nti mu bufunze ez'entalo eziwangalira mu biina by'ebufuzi tetugenda kuzikiriza ate kutandika kuwangalira na ku studio saawa zino wabula kye ngenda okukola ngenda kubanga abakulu bano mbatwala ku mulamwa ogwebuuza nate era abantu abali mu kusala eddiiro wetwogerera era ekisembeyo okubaawo kyalabisenga ekyewuunyo munnamawulire amanyikiddwa era gwe twandiyise veteran Andrew Mwenda okubanga ajja ku ofiisi za NUP okukima kaadi ey'okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina abaayi twagala okwebuuza emabegako gye buvudde abayimbi enkumulito bazze era mu kibiina kyekimu okufuna kaadi nga balaga nti ku mulundi guno bazambalidde ku mugongo okujja okulaba nti beenyigira mu nteekateeka z'ekisinde kino okulabika nga bajjako omukulembeze gwe basuubira nti aluddeko President Museveni akulungudde emyaka 35 ng'afuga Uganda. Twagala okumanya NRM essaawa zino tutuuse ng'ekibiina kye tutandise okulaba nga kitadde NRM ku bunkenke bongera okufuna abantu betwandiyise nti NRM be badde oluusi yeeyambisa okuyega akalulu olowooza akalulu tekabayise mu myaganya gyangalo. Abayimbi bali 84 abagenze mu people bane bali registering mu ggwanga mulimu abayimbi bameka bayimbi bangi abamu basigalira n'okusigalira abo mukitegeeza bwe bamu 15,000 nga bali 84 abagenze eri kalolooza basigadde balida anti tulaba ekyo kise ekibuzo mazolo kitegedde basinia buli muyimbi golaba ng'agenze ewa Bobi Wine mpayo muyimbi abadde saawa zino ngogamba oli muyimbi saagala mpe yali njagala ngambe nti oli muyimbi yagenze nga teyali omuyimbi njagala omuyimbi abadde omuyimbi saagala mpe yali abaali abayimbi bagenze mu people power kati mpayo omuyimbi yagenze mu people power esaawa zino kyogezaako oyagala kumatiza abantu batulaba nti abaali bagenze kati abayimbi tebannagenda oyinayo omuyimbi yenna gomanyi twagala kudduka misinde naye njagala omulabi ategeere nti bugamba nti abaali abayimbi kati saawa zino bavubi abaali saawa zino bakola ki esaawa zino omuyimbi twagala tutereze emboozi eno bulungi nti omulabi abaali abayimbi nti tebaali bayimbi abaali abayimbi kuba n'essaawa zino tukirabye bulungi nti ne ku show era ne bwe tugenda ku social media akawunti zaabwe gye ziri eziraga kaliba yaabwe ey'obuyimbi nti ekyakola ki ekyaliwo kiweewa alina n'oluyimba olwavuddeko embetezi olwa Nantaba naye yali muyimbi katugambe Maradona musambi wa mpira ali musambi wa mpira agusambira wa musambi saawa zino abaliwo okubeera nti atuula kakiiko akakokinga omupiira oba akafuga omupiira kati abaali abayimbi batula kakiiko kabawagizi b'abayimbi nedda sebo batula kakiiko tobuzaabuza balabi baffe njagala onyonyola abantu nze nakirabako ajati yali ayagala okulya ennyama yonna n'alimba aji ng'ennyama omukafiri yagisaze n'agyeriira kati abayimbi bano babaze nti tebalina future mu myaka 2 nti mu myaka 2 bajja batyo ne mu bawagizi tebakyabala ne bayingira ey'obufuzi kati njagala omukulu ono addemu ekibuuzo kino nzire ku sayidi eno atutegeeze expiry date yaabwe y'okuva mu buyimbi yaliwo ddi expiry date yaabwe waliwo kibayita omuyimbi
no bagwako ddi balyoke bafuuka okubeera nga tebakyali bayimbi okumanya bagwako next date sikyagijjukira bagwako no njagala omuntu yenna ayogera aŋŋamba nti omuyimbi yoyo omukulembeze ffe kati twagala essaawa zino tulabe kubanga kati bagamba nedda tugende mpola omanyi abaganda batugamba nti teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi kati essaawa zino mu kisinde abayimbi gye balaze njagala batubuulire ekibiina kya NUP mu ssaawa zino tugambe nti musagambiza ng'akimezezza okwenjala mwe musagambiza mwami moderator Ssebo w'ekitiibwa njagala okutegeeza nti abaganda bagamba nti eryose neetonya ne tulyoka tulaba okitegedde so kakati olunaku olwaleero Bobi Wine yalyoka najja ne tulyoka tulaba abantu bannanfuusi nga ndi mu kugenda ku nsonga ya Andrew Mwenda njagala onkootinge bulungi nnyo era njagala mbeere omusomesa omanyi bannayuganda bano ekizibu kye tulina kiri kimu kyakwerabira naye njagala mbajjukize Andrew Mwenda yaani mu show y'olunaku olwaleero Andrew Mujuni Mwenda ffenna bwe tumanyi njagala kumugeraageranya oba njagala kugiyita firimu era ngenda kugituuma nti Mwenda of 2005 ye firimu gwe mutwe gwa firimu gwenjiwadde Mwenda of 2005 Andrew Mujuni Mwenda yazanya firimu nga kibanda President Museveni yali mu firimu eno nga ye firimu star era mu firimu eyo gyempadde omutwe nti Mwenda of 2005 Andrew Mujuni Mwenda yali kibanda kuba kimanda tukimanyi tawangula firimu firimu star yawangula firimu President Museveni mweyo firimu yawangula eya 2005 Andrew Mujuni Mwenda tumujjukire nnyo nga akyali manager wa radio emu eyitibwa 93.3 KFM yali manager station manager fena tukimanyi bulungi nnyo mu 2005 era ebiseera ebyo yali na show gye bayitanga Tonight with Andrew Mujuni bagitanga Tonight with Andrew Mujuni Mwenda live yaji hostinga nga kiro ndimukuleeta olugero okulaga nti singa tebadde democracy mu NUP tetwandibadde nga tukkiriza okuwa mu Andrew Mwenda kadi yaffe anti kyekyo kyendi mukuleetera njagala nnyonyole abalabi baffe aba Smart TV yogi ki Andrew Mwenda kikyali nti ng'akyali manager wa KFM 93.3 yalina show gye bali bayita Tonight with Andrew Mwenda live we yakyalizanga bannabyafuzi abasinga era ebiseera ebyo yabeeranga editor wa political yali political editor mu Daily Monitor fena tukimanyi bulungi nnyo olwo lupapula so kakati Andrew Mwenda wawe tumanyira mu firimu eno gye ntumye Mwenda of 2005 nga kibanda